Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusa kwa yena sinzira yena gy'otulabira aliko ku There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutemera gyonna bali kubanga otugoberera olunaku lwa Mande. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi olabulise kino mwalaba n'atugoberera mwoyo omutukuvu atulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kale kano kamwe mwenna abakozesa entambula ez'olukale mu luzungu kye bayita public transport. Omwe muli ennyonyi because that is a public means, though there are some private. Mwe muli bus, mwe muli train, mwe muli tukutuku, pikipiki n'ebirala okusinziira ku busobozi bwo kyekidduka ky'okola ki ky'okozesa. Innocent like wa mmotoka. Kaakati bwe tubeera omwo mu mmotoka batera okusaba ku change. Mumuyita change naye ng'aba balance. Kubanga change olina okuba ng'olina ky'oguzeeko omuntu n'akuddiza ki n'akuddiza change. Naye balance ze ssente nti bwe mba nkuwadde 1,000 era onziriza 1,000. Okitegeera? So wenzira n'emitwalo 5 nga njagala omumenyeremu mu notice entono kati togamba mpa change kuba tolina ky'oguza ongamba mpa ku balance. Ndio mdaizo Mwafrika twalemala twagenderawo na change. Kale katukozese ekya change okitegeera amangu ababimanyi. I think it is well. Kakati mulimu abasaba change oyo nga mumumanyi ninze manyi balance. Nagamba naye nakukuwa omutwalo. Bambi mubamu abekisa ne bakola ki ne babawa. Ne kondakita atera okusaba banaye musabaza mpadde nnene. Asoko ontemere mwana asobola okuntemeramu nakyo batera okuba nga bakola ki bakikozesa ose ne batuuka ku mafuta nga buli alina ennene akole ki azigyeyo. Oluusi baba bakikola nga baagala okuwanguya nti oba otuuse oviiramu ate olemeba wa ssente ennene nga y'ensonga. Weewaawo waliwo abalala abalina ensonga enkusike. Kati njagala owulirize bulungi. Sitaani mu masabo g'essubi yavaayo. Ali mu mategula, ali mu z'ofiisi, ali mu ali mu bifo by'otasuubira ggwe nti asobola obeeramu. Kubedde emyaka nga 10 ng'omuntu omulaba ng'ayingira akayumba k'essubi ng'omanya agenze wa sitaani. Naye saa zino abantu bayingira amasabo nga tosobola nategeera. Kubanga amasabo ge tulina ennaku zino tojjaamu nangato. Mazungu modernized. Kati buli ebiro ebigenda nga bikyuka nga tusemberera enkomerero ne sitaani obukodyo bwe gye bukomye okuba nga bukola ki bweyongerera ddala. Okitegeera? Kati ba agents abasindise mu bifo ebyenjawulo in very many places abasindiseeyo okubanga bakola emirimu gye. Nabagamba tulina ba solo merchandise abayiga emyoyo abatembeeyi. Oba obadde omanya abatembeeyi bangoye na mabaafu tulina abatembeeyi b'emyoyo. Naye tulina abasuubuzi b'emyoyo ate tulina ne ba Destiny Exchanger nti abakyusa amagenda. Kakati sitaani amanyi wasobola obbafunira mu mmotoka era oli ajja n'agamba nga omulimu gwe okuva ku makya eyo wagivaamu ng'akwata endala eri wagivaamu ng'akwata endala waati the whole day. Okitegeera? Kati wasaba change oyo oba balance nga tumumanyi change. Sente ezo buli waggulu baba bazitwala we bazikuŋŋaanyiza. We bazitwala eyo sente ezo baziteeka mu coffin. Coffin oba ogimanyi? Sanduuku y'abafu. Kugamba bimanyi. Sente zammwe zonna nga balimye mbu change balance baziteeka omwo. Bamala oziteeka omwo nga baziziika. Muganda wange ojja kukola. Kale ntobadde ozuuka 12 ojja nala ne kazuuka 10. Okole. Naye amazima engalo zino tezirinywezaako ssente.
ate okumanya bayaaye bwe bamala ne basindika bino ebifere sente zikuyita buyise mu ngalo ebyo bijja nga byeraaga ng'ogenda nga n'akabadde akasigaddemu akatonotono nako nga bakakunaalizaamu ddala abasitaani amajiira. Kakati tulina okubeera abagezigezi ate kino tekikutiisa. Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya sira ku Timoseewo ekyokubiri 7. Kitegedde kati abamu bwe banaawulira bino bagenda kutya bakole when you operate in fear abasitaani abakufunye njagala okimanyi olwaleero olina okuba nga okolera mu kukkiriza ate mumanya g'omwoyo omutukuvu ne buli lwokolera mu kutya buli lwotambukolera mu kutya togenda kuwangula togenda kumalako sitani ogenda kuba omuguliddewo oluggi Mukama yeebazibwe. Kakati sente zino manyi sente ziyita mikono mingi ate tojja kutegeera nti ono akusabye balansi alina ekigendererwa kitali kya Bwakatonda era ajja kujja mu ngeri ya bulijjo okitegeere omuwe naye ekisinga byonna ekiyinza okuba nga kiziyiza bino bwe kuba ng'ozimba enkolagana ne Katonda. Bangi babitutte gwe tomanyi bantu bangi abakugyeko ku point of contacts nga baagala okukola bye baagala naye nga tebakola ki tebasobola nga balemereddwa nga tebayinza. Mukama yeebazibwe kubanga ozimbye enkolaganayo ne Kristo. Kati si buvunaanyizibwa bwo okwekuuma n'ebibyo buba buvunaanyizibwa bwani bwa Katonda. Kiringa onoobeera nga lino eggwanga buvunaanyizibwa bw'amagye okuuma abantu n'ebintu byabwe buvunaanyizibwa bwa poliisi to keep land order okitegeera kakati buba buvunaanyizibwa bwa Katonda ng'okuba nga akola ki ng'akubikkako n'akako konna na buli kyonna ky'olina kibeera wansi we. Naye ate wonna ogamba mbu gwe mwennyini nze buli anansaba sijja muwa togenda malako. How long will you keep that? Ogenda kukikuuma mirundi emeka nga buli akusaba tomuwa? Tekisoboka. Olina okubeera nga gwe n'ebibyo byonna biri ani mu Kristo. Sitaani ne wanaakitwala oli nawanakuggyako kinaakitwala n'abaako kyakikozesa kakubuulire agenda kukongokako enkuyege ku ggi tewali kyagenda kukola kyamaanyi nnyo okitegeera. So Mukama akuyambe ozimbe enkolagana naye kubanga bino ebiro bye tulimu togenda basobola ba agenti bangi ojja kuba okyali mu batakisi ogende mu saluuni ojja kuba okyali mu basaluuni landiroodi osula ojja kuba okyali ku landiroodi ku ssomero gy'otutta abaana kati ogenda kutabuka omutwe tojja kubeera ku mulimu eno w'okuuma abaana eno w'okola kino eno tojja kumalako. You need to surrender to the Lord. So kulabula kwebaleese kuba ati babikozesa nnyo amagenda g'abantu bagakyusizza nnyo ogenda kukola okole amazima nga tewali okambe niba naye kiki kye natomera gye yali akakola sente nenzibeerako nazo nembeerako n'omutwalo mu nnyumba emukyali mutwalo nga you can get a problem of 10,000 notambula emyaka notambula n'okwama si bantu 100 oba mu mwezi mulamba weno kakwese y'omwoyo yaddala olina okwegendereza ate olina okubeera omuntu omusabi. Watch and pray. Petero kyatugamba nti tutunule. Okutunula kwa kugamba si kwe kutula mu ntebe zo n'otunula woti n'amaaso ag'omuggya akugamba spiritual eyes. You must be watchful in the spiritual realm, si physically. Olina okubeera omuntu alaba mu nsi ey'omwoyo si mu nsi ya buliwo. Gamba Yesu webaza olw'obulamu bwange bw'ompadde kye bansazeewo olwaleero kubukuwa era omulokozi era mukama waawe sisobola kwekuuma wabula ate gweka asobola okuba nga nkuuma kyenva nkusaba ozisasa ebyo n'ebisobyeko naze n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale kaneetoolemuko katono wenkomawo ojja kuba nga bingi bye twogerako. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.